Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Abasajja banjagalako bwagazi ne bagenda naye obufumbo bwagaana. Nagezaako okutambulako ne baŋŋamba obuzibu buli mu kika kyaffe nti taata waffe yabba lubaale era buli gye ndaga bagamba nti balina okubinzijjako naye nsobeddwa. Kyetaagisa okusooka okukeberebwa. Nkakase mpulira nga nfa. Nsaba kunnyamba. Taata wange namugambako n'agamba nti nno bagenda kulya ssente zange za bwereere naye naŋŋamba ngezeeko ndabe. Era n'abaana ba taata wange abakulu nabo bali waka bonna naye nvuddeyo nze kunnyamba. Era muganda wange anzirako ye ali mu bufumbo naye nze Becky bingi Oluganda sirumanyi nnyo. Nsaba onkubireko nkunnyonnyole bulungi. Neyanziza nnyo maama neyanzeege. Lubaale w'omulamu takola ki? Tasamirirwa. Kankubireko ku Irene ono twogereko naye atunnyonnyola ebisingako bino byawandiise wano. Katumuwulirize. Wange? Irene. Wange nyabo? Gye baleko mukwano. Nyabo naye gye bale. Nze Rebecca Jingo. Nyabo nkutegedde. Nkubiddeko olw'ebbaluwa yo. Anti Madam Becky olaba obuzibu bweninaye. Waliwo ebintu kale ebiri mu kika kyaffe ntima ebyekika. Ebyekika. Kati ebintu ebyo baŋŋamba buno byebitugaanya okufuna obufumbo. Ffenna abawala tetufuna bufumbo naye abagundi abalenzi bo bafuna abawala bafuna abakyala naye ffe abakazi abawala obufumbo bwagaana. Kakati mukwano nsaba kubuuza wakagezaako obufumbo mirundi emeka? Madamu Becky njagala nnyo era tugezangako kuba omusajja eyanzaalamu omwana eyasooka ye gyali. Gyali? Kale sifumbirwangako. Tofumbirwangako? Buli musajja njagalako sadda bagamba biva ku ebyo ebintu muno nina kumala kubitereeza kwanza. Ani yakugamba nti biva ku ebyo? Natambulako neŋŋambako ne taata wange naŋŋamba muno bajja kulya ssente za bwereere nti nongezeeko ndabe. Watambulako oludda wa maama? Nagendako nga mirundi ng'esatu. Ne bakugamba ki? Muno nina byenina okusooka okukola kwanza. Nti oyina kusooka kukola ki? Nti balina okubinzijjako ebyo ebintu nti no byasika. Ebiki baabikugamba? Babiŋŋamba nti nolina okwetambulirako okumanya ngulwa olugoye olweru n'ebirala byeneerabira. Oh dear. Omusonyiwa okubuuza mukwano olina emyaka emeka? Nina emyaka 23. Baaba okyali muto. Oli muki? Oli w'eggwanga ki? Ndi Musoga. Oli Musoga. Kakati ebyo bye bakugamba nti oliko ki? Baŋŋamba nti no waliwo ebyekika muyeetaaga okutereeza kubanga taata wange ye yayagala oteekawo essabo baganda be ne bamugamba nti noogezaako tegyali kumako omuliro. Kati ye n'akuvaako n'abeera ng'alina ensigo n'obuvugo n'ebyalabye kale nabirabanga nga ndi muto. Kuba ye yayagala oteekawo essabo ne bamugamba nti toliteekawo tegyali kumako omuliro baganda be. Kati naye n'abuvaako n'agamba nti ebyo ebintu bye biviirako ebyo. Kakati taatawo gyali? Gyali. Wali oyogeddekokko naye? Azaako naye ye talina kyangamba yangamba bugambi nti nongezeeko nti naye ssente bajja kulya za bwereere. Yakugamba ogezeeko? Naye nti ssente bajja kulya za bwereere kitegeeza bimanyi. Oba tebiriiyo nga bya bulimba? Madamu Becky gye biri kuba buli gye nalaganga nga baŋŋamba bwe bati. Nena nti gye walaganga baakukolera ki? Oli yampaako eddagala nenaabako kale erimu ne linvaako ko naye kati ekyokufuna obufumbo tekikyagaane. Baakuwa ddagala ki? Wange? Baakuwa ddagala ki?
eddagala saayitegera naye bampa eryokwesiga mu bizigo ne bampa eryokunaabira ku tifeeti fulufu eryokunaabira mu mata. Mu mata n'obinaaba byonna n'obikola bulungi? Byenaba. Kati ne biki ebyakuvaako? Waliwo ekyanumanga mu lubuto nga kinumanga ekigala nga tekyalekera. Nabeerawo n'ekirala kyesijja kwogera nakyo kyalekera kuba tekiswaza kale. Kiswaza kitya? Kale nga buli wembeera nga bakuyita kuyisa mukka n'okubeera nga neebaseewo ekyo tekyavaawo. Nakyo kyavaawo. Kati kya butafumbirwa kyekiriwo. Olina abaana bameka Irene? Nti nina omwana omu namuzaala nti asoma. Baaba awezezza emyaka emeka? Awezezza emyaka 8 kuba namuzaala 2011. Taata we amulabirira bulungi? Amulabira naye kale sikwe kumulabira obulungi okuli awo. Nkambuza okola? Yakweyiyayiya okunaye gweza engoye nemwoleza. N'obezaawo obulamu? Naye kati ng'owulira muli oyagala ofumbirwe? Era njagala nnyo naye byagala nate kugamba nti era nfuna ssente zange neneepangisiza ennyumba ery'abasajja oba yadde sifumbirwangako nemanya nti mbeera bw'omu naye wakulina ssente. Mukyalo ogendayokko? Ngendayo. Maama gyali? Yali. Maama oyogerakokko naye? Njogera naye kuba naye yantwalako eyo. Ayinako gye yakutambuza? Iye. N'agamba atya? Tewali ye nambuuza nti kati oli otya weewulire otya? Namugamba. Okay, kati ki ky'osinga okwagala omuwuliriza wange akukolere? Nze ntadde kale kufuna bufumbo kubeerako ewange nange. Ekyo ky'osinga okwagala? Naye banga nti nina kusooka kumaliriza biri ebintu bantereeze. Nfuna obufumbo nti naye abatali ekijja kubufuna nti ne mba mbufune mba nvaayo mbusobola kuwangaalirayo. Nanti kati tojja kubitereeza kubanga si ggwe mukulu wa kika. Yeggwe mukulu w'ekika kyammwe? Si yeggwe. Aggwe wabireeta ebintu ebyo? Nabireeta. Taata wo si yalabika yennyini byo? Oba tobikakasa? Madamu Bekidde ebiri kuba taata wange alina ekibbo mulimu nalabangamu n'olubugo n'ebintu ebirala nga nkyali muto byabirina. Naye nti waliwo taata omukulu ddala gwe byaliko nti ye n'abisindikira taata wange nti we nawulira. Wawulira biwulire naye nga tobikakasa? Era taata wange naye bimutawaanya. Ewammwe mulina abalongo? Mubalina? Okay. Sigala ng'owuliriza Beats FM katugendeko eri abawuliriza baffe tubabuuliremukko bambi tulire kye banaatugamba kyonna kye banaakugamba nkwegayiridde ky'oba ogenderako. Neyanza okwogerako nawe Irene? Kale babayi. Ng'owuliriza Beats FM ekintabuli ky'omuziki obiwulidde byebyo mukwano kiki osobola okumugamba? Nze ndowooza muluŋŋamye omutereeze ate era omuwabule. Kankomewo genda n'omulembe ne Rebecca Jingo naye Rebecca ebintu bizibu abamu obufumbo babwevuma abala babwagala naye afune emirandira gya kayayana agikaze afunemu ensaano agiteke mu bizigo ebikaluba yeesiige eryo byakuganja ku mulimu bufumbo mu mikwano n'ebirala bw'atyo omugaye babiri Shamira bwagambye. Obajukiza mukatono omukyalo omwana muwala ono musoga era njagala nnyo abasoga muteese ku kintu kino kubanga obulezi bwammwe mubumanyi bulungi okusinga ate ffe Abaganda. Bw'obimugamba mu Lusoga ajja kubitegeera. Okay? Bw'obyogera mu Lusoga ajja Oluganda tulwagala naye abasinga ebigambo ebimu tebabitegeera. Bayinza okubanga ewabwe mu Lusoga bakiyita kirala naye ate nga eno mu Buganda tukiyita kirala. Kitegeera. So abasoga mbasaba twettanire nnyo essaawa eno tuyambe musoga munnaffe kubanga embeera gy'alimu osobola ogiwuliriza osobola ogitegeera osobola omulabula mu Lusoga nga gundi gwe nedda beera wano ne wano kimala neyanziza nnyo neyanzege kandabe omusumba ono agamba ki?
Becky webale kuweereza nyawo. Yes, Pastor Lawrence. Naye munnange nze ndaba oyo muwala akedde myaka 23 otandika ebintu by'okuloga. Ekitegeeza yatandika wa myaka 4 okuloga. Nkugambe ki? Lwaki concentrating anaakola ajja genda aloga omuntu afuna omusajja nga amuggyemu ebyo bintu byawo ng'omusajja amufuukira omusajja. I know. Naye ng'atakyali muwala muto bw'aneekolera ajja kufuuka kyatasuubira na kubeera emyaka gye mito. Becky nze navako ebyo bintu mbu malogo mbu sitaani simanyi biki naye enkola ngenda maaso nnyo. Neyanziza nnyo Pastor Lawrence Entebbe obwati bwatutegeezezza. Tuli ku kintabuli ky'omuziki. Hello. Mama. Tata. Oli ojja mama? Ndi bulungi mutabani. Mutabani wesaalo ngusetumba. Weewaawo luŋŋamya. Ndi mulwadde kiyego. Olabye nnyo ku mincungwa. Amajja kunsaasira. Ojja kuwona kweyogeddeko nange. Aha, naye esebo ensonga z'empulidde mu ya bufumbo alinga bw'ayagala naye obufumbo ennaku zino abakyala nga tebakyabwetaaga oyo alina n'omukisa naye ewaabwe eriyo abalongo bwe mbadde njagala agende agambe mukadde we asumulule ebibba ebyo temu ekigali akoole emikisa gy'abalongo abo gimugende atandika okukola bukozi anoonye ssente kino eky'obufumbo kino kijja kujja naye mwana simanya kiki simanyi banange oyinga mwewunyiriza owange akwate mukwate kigali abalongo bali akiteekemu asabe emikisa afune ssente akule abasajja bajja kumunoonya neyanziza nnyo mukano neyanziga kyokola nkimubuuziza kubanga bw'ayogedde ebibbo ebirimu olubugo nze ntegedde butegeezi kubanga ewaffe tuli balongo kati awo kyovula mmubuuzizza ebibbo ebyo tebyali byakuzimba kiggwa wabula taata yali anoonya wabiteeka loza baganda be ne bamugaana ate ebibbo ebyo biraba tebikukwatako naye ate osobola okuteekamu ekigali oba kale ziyite ssente simanyi bwe mukikola ewammwe eyo kyovula banjagadde nnyo abasoga batunuŋŋamya bulungi nnyo Esther. Becky nze Esther masanafu. Yes. Kakati omuwala oyo agamba mbu obufumbo bugaana omuntu atafumbirwangako atagendangayo nebigaana ogamba otya nti byagaana n'ekirala abawala kyebeerabira ekijanjaalo kifa nfumba bw'oba tokifumbye bulungi olowooza ani anaakiddira tewali kubeera muwala muyonjo ng'olabika bulungi agambye mbu abasajja bamwagalako obwagazi ne bakola ki ne bagenda mukwano Irene abasajja b'ennaku zino obalaba abo bakyafu naye tebaagala mukazi mukyafu bawunya bakyuma naye geza okyume boolaba abo bakopi naye geza obeere mukopi tebabyagala byo bye bali tebaagala gwobibeere kati kitegeeza bweba embeera ebadde embibibibibimu ngenda kusaba okyuseemu katono ojja kulaba ngembe bano abantu ze nakugambye bakugamba mwalaali. Hello. Webale kunkoonako olaberako ne Zawedde Kawempe. Yes, Zawedde. Omukyalo oyo agumye kuyakyalina n'emyaka mito agumiikirizeeko neyanziza wangi batya tuweereza bata yaweerezera mu ggomba ndi wano mu ntindaza amagezi gempa omuwala oyo alekera okugenda mu basawo basinga babbi okuggyako agende ne taata we kye yamugamba tabagendamu agende n'ekyo asigale ng'ateeka ebigali mu kibbo kyewaabwe oba oli awo kijja kujja mpolampola bigende nga biggwawo nga ne Katonda bwamukwatirako n'ebintu byewaabwe bikakkana mpolampola batya yaweerezera mu ggomba tusimanye mpe neyanziza batya. Hello. tubale kuweereza mamijimu webale kunkubirako ntezi waffe nga nsinzidde ne waffe ekisawo esebo Manijingo n'abaana bato bandibadde balekerawo nnyo ebintu by'okutinkula lubaalo naye nga si mwangu kasita omutandika taggwa kasita omutandika taggwa abaana balina ssente abamu bibalekera kakati koza amagezi g'engendo muwa empewo ezo bazitereekerera afune akabba afune ateekengamu emmwanyi ateekengamu ebigali ateteekerere ku mpewo yokanga bijja mmutereetera bulungi eziwadde n'ekisawo eneyanzaza nnyo mukwano wangi mukwano Bekinze musawo musoke w'obulenzi oyo omuwala yeerogozza bwerogozza kubanga abantu omufuba tulima n'okuwa amagezi kubanga ebintu bya family ye mwana muto ate otegedde bali bamugamba tokola ekintu bwekiti ne bwekiti tujja kubeera kitegeeza tebiriiyo oyo omwana talina bubeezi empisa kubanga oli omusajja yasooka omufu omuzaala mu mwana teyamutwala waka kati anatambula ku basawo kutuuka waka babba oyo ajja kuwulira bajja kumubba bubbi
talina kyagenda kufuna kubanga talina mpisa ye wennyini. Abakazi olaba bagenda ne batambula nga bali ku kyalo, ayinza n'okuba akyali ku kyalo okwo ne batambula ng'omuntu obamula nti mukazi mutambuze olina ati omuwasa n'okubeera nga alina byatatuukiriza ng'ebyekisenge gati yatuukiza atuukuba omusajja n'atamunyumira n'amuvaako. Nsaba musoke eyo naye otuuseeyo naye ate ng'oyogedde amazima ekyo kye mbaagalako kwogera mazima. Hello mwana mwe bali bino ebigambo byange bigenda eyo omuwala tokyagamba nti obufumbo buganye naye ye nga ye embeera zaali atya lwaki mulimu abakazi nga mukwogera mu kuyomba alinga laddu. Okay. Emyaka gikyali mito agumiikiriza ekirungi alinayo n'omwana abasajja baagala akola ku sente ajja kulaba kimu nga kitambula bulungi olwasere naye anziza munnange wange ye nga mbaagala nnyo. Kyebaliko Madamu Betty amanya gange nze Rashida. Kati omuwala oyo kyemugamba kiri ekintu kimu naffe ewaffe batugamba tulina lubaale tulina biki mbubiri mu kika naye ebintu by'okoma bikuliriza bigende bikwata era batugamba emitwe nti tuluma emitwe nti olubaale nze sibikkiririzaamu by'okoma okukkiririzaamu ebyo ebintu gye bikoma okukwata oyo shiriki oyo akole bibye ebintu bya kitaawe abireke. Okay. Tweraguza nnyo nti kale munnange wange naye nga yenjogera yeeyo mukwano. Hello kukintabuli ky'omuziki kale mama Joy. Yes my desire. Oba Katonda tumwerabidde Beke tetukyamwagala bulungi. Tusoka kwekola ne tweka tubuuka. I know. Soke twegaire Katonda tusaasire. Naye anziza nnyo owulidde Irene twegaire Katonda tusaasire. Mami Jingo gye bali ku mukwano tuweereza nzima Mike wane mu katale Masaka tuli eno tutumbudde tubawuliriza lwakuba olumu tetuyitamu. Naye omukyala oba oyo omuwala ebyokweraguza give ku fedde emyaka gyaffe egyo twanyumirwanga bingi bino na biri naye katandise okunoonyereza ebyo obulamu bujja kutuukayo mu ddabo mukaluubirire nga buli kafuna agaggawaza abasawo batuuke n'omusaba byatajja kusobola. Kyenneewala kyemusaba yeekwase Mukama Katonda we byonna bijja kuggwa obudde bw'okufuuterera tebunnaba agumiikirize. Neyanziza nnyo neyanzege munanga bemasaka bandabire nnyonyo ddala oyogedde ekintu ekitufu nti ku myaka gye bannange ffe twasalawo okunyumirwa kwali kunyumirwa. Obuzibu bwaffe nti abaana baffe bazadde bakyali kuba yazaala akyalina mu ssomero kakati embeera n'atandika ogiraba ng'ekalubye bukyali kasita omwana omuwala ofuna olubuto manya bumanya ebizibu by'obadde onoonya obitandise kasita ofuna olubuto bwekapa anti kati oba ofunye empeekera omwana kibanga kikira kyandiga woolaga wekidda wodda wekidda kati tolina wakumwejjirako olwo oba otandise olwo obwongo butandika okulowooza by'obadde tolowooza luli kyova olaba tubagamba baana mmwe ab'obuwala mwegabangule nga mulekamu manya kasita kakutanda n'ofuna olubuto mu myaka emito manya oguddewo oli mukazi awo oba okuze oba ogenda kutomera buli kimu. Kati nze Irene ndaba ebirowoozo byo birinako webiri era okuva n'olwaleero tandika okusiimula buli kyolina mu bwongo obwo kuba abantu bano bakugamba mazima mwalaali wangi. Kibeki wasiza otya mukwano era osiibye otya bannaye oyo omuwala amagezi gemuwa afe kukukola obufumbo bwalwanirira ndooza awulira endobeso alabika tawulira ndobeso za nnaku zino bannaye obufumbo bwalwanirira temuli mulamu afe kukukola bw'anaakola ajja afuna n'omusajja gw'ayagala ng'ate yamukola ki yamwefunidde yeeroboze. Abasajja b'ennaku zino baagala okola kati kirabika abasajja baawozambu amwagalako yagenda kirabika talina kikumi bw'afuna ng'amumalirayo ebizibu bye byonna bw'awulira ebyo ebizibu nga musijja musobola wa bizibu ng'agenda tadda. Abasajja b'ennaku zino baagala banyumiza bizibu byo
yayagala akufune nga gwe ino omuyamba ekizibu ki so si ye kuyamba bibyo bwe batyo bali nze Madam Beckins ate nze mama Majo Enateete siba bulungi mama Majo Enateete. Hello wanji tata webale kuwuliriza amanya neddoboozi era je balusimbe anduli mutabani wa Manda yansizidde wano katwe naye ate nze mami leka nkubuulire mwana muwala oyo asooka atunulemu alabe famire yaabwe ponga bonna bonna nga bba abawala famire si efamire esoose okubeera nga abaana abawala tebafumbirwa famire nyingi abaana abawala tebakola ki tebafumbirwa naye olw'embeera z'abaana baabwe abawala naye bwe kibeera nga kituufu taata waabwe alina ebintu ebimu bye yakola wabula alabe banne abawala abalala batuule bagambe tulaje tutya okulaba nga naffe tuva mu maka muno bagende batuulire bamuzeeyi baabwe bamugambe taata ebintu webiti tukoze tutya abeera ng'alina kyakimanyiiko ajja bagamba basobole okulaba nga bamenyawo ekintu ekyo ekyokubeera nga tebafumbirwa taata waabwe ayinza okubayamba. Okay, neyanziza nnyo mukwano neyanzike maama gyali taata gyali. Okay, abazadde bano bombi gye bali awo nze nja okuggalawo ku nsonga eyo kujjako ng'omuntu akyogeddeko mulabale kutuweereza mukwano abaana abasinga tebaagala kunaaba ddagala omwana omuwala onaaba otya amazzi amakalu nga tegalimu yadde akantu mwakoma okunaaba ebyogo nga mukyali baana bato ebyogerwa maama bamwe bye babatemera oluusi babateeramu ne kalitunsi ne bonaabona kati obonaabona weekwasa bya kika afune amazzi ga mukoka ateekemu amata ateekemu bukumbu ateekemu olugero ateekemu olweza n'ebbombo ateekemu akambula agenda kubinaaba abinaabire ku kyayi kya gonja bw'aba amaze afune namirembe afune kayayaana agenda kubikaza afune akazigo ka TikTok akafumbe bw'aba amaze okukafumba ateekemu ensaano y'ebyo ebintu by'abakaziza namirembe ne kayayaana yesiga akazigo apapa mbufumba amanyi waliyo golodi gwe bagabayo obufumbo twabuleka twagenda okunoonya ssente tuli busanga nga tuzzeeyo teri musajja ayagala mukazi atakola mwana gwe gunoonya ebyokukola okole nze Nannyonjo Ruth Dubai